Kitalo ekya Honorable Kato lubwama afudde tambuza video bikira munno muve mu katemba ndi musajja mukulu afudde nze. Okay, so tugenzo tuka ano ku ddwaliro tumuteekako ebyuma. Kitalo nnyo mukwano gwange Honorable Kato lubwama atuvuddeko. Of course nsinzidde ku Jika Media okutusako amawulire gano. Kitalo nnyo ddala. Omututumufu eyaliko member wa parliament ate ngono founder wa Diamond Assemblies, founder wa Diamond's production. Ono munnange yafunyemu ataka bwatyo yagenza okuddusibwa mu ddwaliro nga si birungi. Of course tusobodde okubanga munnange tufunako kwabo abasobodde okumanya ekituufu ekyaguddewo. Njagala owulireko ku musawo eyasobodde okuba nga ate munnange amukolako nga bakamutusa wali mu ddwaliro. Kato lubwama abadde mulwadde wa pressure ne sukaali. Abadde yafunamuko n'obuzibu mu kyenda era yali yalongosebwako ettaki. So embeera nga weebadde abamuleese bagamba nti yakolapsinze. Okay, so agenza tuka ano ku ddwaliro tumuteekako ebyuma tugenda okola entunuusi nga tezikuba omutima nga tegukuba. So azze nga embeera alabika akoze eki nga yafudde dda nga tetulina kye tukusobola kukola ki nga tetulina kye tusobola kutaasa. So tuli wano tuli mu ntegeka yakulaba nga engeri gye tuteekamu ebyokuziika inshallah. Of course mukwano gwange oyo ye musawo atunyonyodde nti ono bagenze okumutuusa nga munnange omubiri gwe guliwo wabula nga omwoyo gwo gwagenze dda. Bo nga mikwano gye bagenze maaso munnange n'okwogerako n'ebyo ebyasembeyo okubaawo mu bulamu bwe. Nsaba naawe weewulirireko. Ffenna tutambulira mu kufa ng'abantu, buli omu yatamanyi ssaawa kiseera wa ne nze amulabyeko ng'abadde teri yadde kiraga kyekikakasa nti ayalina obuyinza ku muntu kuba eddoboozi eri bwatuse mu katonda siriwuliri gumu. Mugamba alo nanga bulazo wedda nkuno ne muganye nawe nziruka naga mwedde moroka njirabawo wano nenga toliwo ne mukakansoke ensale nyina wenkola ki wengenda nkomewo nanga naye era nze nja kulaba nangamba naye nyina ekintu ate gwokimala ne mugamba mukama wange kansoke nzijumbire swala nkomewo nja kuza olukomyewo ate simukoze eki oyo munnange ye mukulu Muhammad Nsereko. Ebyo bigambo bye agamba ono yabadde mulamu ttiki nga tasobola nakusuubira nti oba essaawa yonna asobola okufuna obuzibu bwonna. Awo no okugambira mukwano gwange nti Mukama Katonda ye w'amaanyi, ekyo yakyesigaliza era tewaliwo akiinako pulaani kabe muzungu kikyamulemye okufunira eddagala. Wabula eno yemu ku interview munnange omusajja mukulu ono gye yasembayo okuba nga ate abeerako. Omanyi twafuna embwa yoyo omwana alenisikiri Ismail nisikiri agenda nayimba ebintu ebyekisibu. Toyinza kuyimbira abantu nnyimba zibongera baguba ddalu ate zongerawo ddalu gye balina agenda nayimba ebyogana twayiseeko dda nja kukuba oyiteko otya eddenja. Munnange oyo ye Kato lubwama abadde musajja mukakamu, musajja wa entertainment nnyo era nga ne waba ayomba olabira dda nga bambi tali serious, just ateekawo life mu bulamu bwe. Jjukira ono emabegakawo yali yalongoosebwako wabula naddayo. Kale ono abadde mu bulamu naye nga ayita mu kukosebwa kungi nnyo. Ezo nno ze zimu ku moments mukwano gwange ono zabaddemu mu bulamu bw'ensi eno. Ono jjukira nti emabegakawo yatwalibwako mu ggwanga erya Turkey okubanga alongoosebwa era operation ye munnange yagenda bulungi nnyo wabula ku luno tasobodde kubanga asimatuka. Tusaba Mukama Katonda amulamuze kisa era amusonyiwe ebyo byonna bye yasobya naye nga go amawulire si malungi. Bo ab'emikwano n'eŋŋanda bagenda maaso n'okuba nga ate bakola ku ntegeka ez'okusiika era nga byonna ebinaaba bituuseewo tujja kuba nga tubikutuusaako. Nsaba Mukama Katonda abankuumire. Mwiraba.